Hajatizuula maziga merere gakabye bwakitegedde nti Haji Ali essaawa yonna bageberanga bamuta. Wekumire ku vidiyo eno ngenda kubeera wasemba nkubuulira ennaku z'omwezi Haji Ali wagenda okubeera nga ateebwa. Nkusaba eno vidiyo gimpeere like naawe atanaba kusubscribinga nkusaba osubscribinge ku ssaawa eno yennyini nnyini. Naye njagala omwana abeere innocent ku kitaawe si kunze. Njagala omwana abeere innocent ku kitaawe. Kati saawa zino Haji abonabona lwa mwana wa musajja mulala era n'omusajja omulala agenda vaayo akkaatirize kituufu omwana wange bamukwata. Ne weebuuza taata wa Nisha yaliriddawo okwekuliza omwana obutamukwata. Butaagala wa baana buyambi otissa omusajja obuvunaanyizibwa. Omusajja amaze okukuliza omwana wuuyo ate bamutaddeko ebisango mbu yakwata omwana, naye ggwe taata w'omwana waliriddawo okkuza omwana wo obutamukwata. Bino we tubyogera nga basingle mothers banyiga nze okwewala ebyo byonna sisobola kutwala mukazi ng'alina baana ge mazima. Ne wonagamba kale kangende ne single mother ng'alina abaana be muteeke ewaka era ajja gamba bannange omwana wange mulwadde kuba mukazi anoba n'abaana be. Omwana owululira nti tebamuwadde simanya ddagala lya kifuba ng'amugwa kankula ya mukuba wuwo gy'oli nti gwe wamuzaala. Nze sibeera na mwana wa musanji wange, sibeera na mwana wa musanji wange oba basingle mother munyiga oba mukaaba oba munvuma. The truth is sibeera na mwana wa musajja mulala muwaka wange. Wemba wakubeera nawe kwata abaana obazzeeyo. Byebyo Haji byabonabona mbu Haji yakwata omwana kisa kukwata Nisha mbu akuza Nisha okuza waki talina kitaawe, talina kitaawe kuleeta mize nti gwe musajja ne wona akuba omwana atali wuwo bagenda kuteeka mu kamera nti olw'okuba omwana si we yamukubye. Naye ng'omwana abadde alya mmere yange, abadde asomera ku ssente zange, ate ole osanga buli kimu ne padi nzagimugulira. Kati Haji yaziguddemu azigwamu atya nti yakkiriza single mother. Haji tulina obuwala obuto obulina amabeere agasongoka. Wano mugamba mbu abasiraamu twagala abaana abato katubaagale naye twewala ebizibu. So nno ye mukulu Rama kansubire mumwewuliriddeko yagamba kikyamu nnyo abakazi okugenda mu bufumbo obulala ate ne bagenda n'abaana baabwe be bajje mu bufumbo obukadde bwe babaddemu. Kikyamu nnyo nga bw'okiwulira era kiteeka abasajja abapya gye baba balaze mu matigga. Essaawa eno nga bw'olaba Haji bwali mu matigga ng'agamba nti omwana abadde amubeereddewo amuyiriddewo omubiri nga fiizi yasasula buli kimu yamuwa naye gye bikomekkereza wuuyo essaawa eno ali mu kubeera nga bagamba omwana yamukabasanya era ng'omusango we gumukka mu vvi abagenda kalabba lwakubeera na kisa kingi. Kale katweyongereyo. Abaana bantu bannanga amazima gali bwe kati olowooza abo nabo abaguze abo bonna babatumye which is bako according to the statement omukyala zakola according to omulamuzi byabadde asoma kati right now tebikontana ne byayogerwa byonna. Batugambe omwana bamuyita ku ssomero buyisi, batugambe nti omwana bamabakako mu gwokutaano ripooti weesomye mu mwezi gwokutaano Haji yali ggulu. Ripooti weziri risiiti weziri passport ye weri teyali mu ggwanga. Haji atojja tuwa omuntu Honorable Mpaka wa Parliament alina ensonga ez'eggwanga zyagenzeeko ali bweru w'eggwanga era yatugamba era nakyogerako awo emabega naye bakanso bonna bwe tulina b'amaanyi. Kanso Bawutu abaddewo oyo mumumanyi oba oyagala mwogerako mulowoozaako Kanso Kabega abaddewo bakazi batuna sibakwogera nahasi CDC Mande tugenda okuwulya batuwewa peyiro batatugiweewa naye kyensaba Allah ow'ekitiibwa Yesu Kristo gwe nsinza tugenda kufuna peyiro ennaku
mama fina mama wange sente azimba ngana singezi yangu ida tiketi ngende wewe mule msinga aje afuna mbele angambe nonya abantu asatu abadde ku musango kwa aji twine manondini nteke bagendeke bwe bamule kana olwekyo ekye sente siche sizibu kyafu nze n'abantu banja bagala aji ali waliwo omwana mutananono abera Israeli ye yamye okuwerera abaana bonna yagamba ekyetakisa nawe babbeiro ya sente mekali era yalinda kujja kimu tubagala sente fe abantu abagala ali nebaza bamasheka bonna bamufiti bonna abasajja bonna banene mu government kanchogere buli kwamanyo mane mu gwanga buli kwamanyo mane mu gwanga ali ne aji kubalaba omusango buli mwe bituli bingi buli musajja gomanyi n'abakyala wabuza bana abakyala bandi badde bayimyane aji olwo bote bayina bana bakazi nawe iwe muman tomanyi mwana bwaluma wandi badde bayimyane aji na yokuwaiza Bible egamba nti olulimi lw'omuli batalulira bamukisa akolimiddwa yayitwa ko buli Bible egamba nti omubi adduka nga tewali amugoba bano basilivya autospare basijja maduka gabo yali nyenyo nakomawo wa aji ologa naye tumusasudde kugamba nti abantu bonna batulidde musango kuno mama fina sente azimpanga nakatampadde ezokulya ulira oyo mama wange era alibera mukwadde mumwerigira fana bamweriggirako bana bamweriggirako abasamira empewo ezitanuka abava mu bizigo ntate musamira lubala taliyo abatunda ebyogo ebitaliyo mugende mama fina bawongerere mweriggari kati muze mbayimbi muze luddawo emyaka gyamwe mugiwe kitiibwa ekyesente mama fina akimala yakimala Allah yamukwasa sente waliwo abantu abatajajawo sente n'obugagga byanjawulo mama fina bina bibiri atawe 10 ebbanga okuuma sente n'obugagga n'oba ng'okyabirina oyo omuntu omusanga nga muwa ekitiibwa tomumanyiranga byanjawulo mumukwata emitwalo 2 n'ogweddawo afuna miliyoni 10 n'oyasale wamma Yes, buterevu nno embeera bwetyo bweri olunaku olwaleero nga bwe mwakitegeddeko ku makya aji yakedde kubeera nga aleetebwa mu kooti ey'e Kajjansi okwongera okubeera nga asomerwa emisango gye wabula nno kooti y'e Kajjansi yo omusango egututte era emwongeddeyo mpaka mu High Court omusango gwe gye gugenda okubeera nga guwulirwa era nga ennaku z'omwezi 18 omwezi guno gwe nnyini bwe tugenda okudda wali mu kooti mu High Court mu kibuga mu Kampala tubeere nga tuwuliriza oba application ya bail yakkirizibwa oba yagaanibwa naye nga omusango engeri gye guvuddemu mu kooti y'e Kajjansi ogenda mu High Court yeewunyisiza nnyo abantu nga bw'okiwulira agitannamala mu kkomera yadde emyezi 3 yadde emyezi 4 naye ng'omusango bagututte mpaka mu High Court bangi nnyo abantu abali mu makomera abali ku misango gye gimu egyo ejja defilement naye nga balinda bulinzi fayiro zaabwe bazisindike mu High Court naye nga bikyagaanye ng'amazeeyo emyaka n'emyaka nga mu High Court tatuukangayo ate nga weewali judgment ey'enkomeredde emisango gyabwe gye giyina okubeera nga giwulirwa naye nga bo tebabasindikangayo ne aji abadde just wa myezi bubiri bwokka buyinza n'okuba tebunnawera bubiri naye bamusindise mu High Court ate mu High Court bail application yo yali yateekebwayo dda era nga egenda kubeera nga ewulirwa ng'ennaku z'omwezi 18 kwolwo lwe tugenda okukonfaminga nti oba ddala Haji bail bagenda kugimuwa oba nedda naye nga chances ziraga nti Haji bail yandigifuna ne we zinaaba ng'ennaku z'omwezi 18 waagifunye yo essaawa yonna agenda kubeera nga agifuna ekyo kyo kikakasiddwa era kitwale kuva ku nze nti Haji ye essaawa yonna yandifuluma ndowooza n'obujulizi mubulabye Haji ati obujulizi bwe yalina bwali butonotono mwalimu obujulizi obw'enkumbi ndowooza enkumbi mwagiwulirako nti enkumbi omwana Nisha yagitereka simanya gye baali beesiimuuzaako nga bamaze okukola ki nga bamaze okuva mu kikolwa kiri mbwe enkumbi Nisha yali yagitereka era eyo enkumbi mwamulaba bwe yatuuka mu ofiisi ya Honorable Minister Balamu eyo gye yagyogererako nti enkumbi agirina kakati nno mu bujulizi bwe basomye mu kooti enkumbi tebaddeemu ekitegeeza ekyenkumbi bakisudde mu guluka tekiriiyo era ekyo kyo kyagobeddwa tekiriimu mu bujulizi obulumiriza Haji obujulizi obulala obubaddewo obulumiriza Haji kyekyokubeera nti Haji abadde anywa enjaga
kitegeerekese nti Haji yatwalibwa n'akeberebwa nga musajja wattu takozesanga ku biragalalagala. Ndowooza mwenna bu voice note mwabuwulira ng'omukyala alumiriza Haji okubeera nga byonna bye yakola yamalanga kunywa njaga n'alyoka abikola, ekikakasiza ddala nti Haji mbu yali anywa enjaga. Naye okusinziira ku tests ezaakoleddwa kyasangiddwa mbu nga Haji takola ki, yali tanywa njaga, era kati n'obwo obujulizi nabwo obw'enjaga ne babuteeka ebbali. Ajjukira ekyo ekyenjaga kibadde kisobola okubeera kimusibiza ddala nti Haji yasookanga kunywa njaga, enjaga eyo ye yamusindiikiriza okubeera nga akola ebikolwa ebya swakaba ku mwana. Kakati we kiba kivuddeko ekyenjaga ekyo kyeraga lwatu nti n'obwo obujulizi babukoze eki, babutadde wali. Obujulizi bwa Katanda bo babututte, mbwera n'akatanda katwalibwa dda ku poliisi, amawulire nagakuwaako emabega kaawo. So tewali bujulizi bumala, tewali bujulizi ssaawa eno bumala bulumiriza Haji nti ddala yakwata omwana, kubanga obujulizi bwe babadde basinze okusimbako essira bugobeddwa mateeka. Kati awo kitegeeza Haji atizuula balina okukola ennyo okusobola okubeera nga baleeta obujulizi obulumiriza ddala Haji nti ddala yakwata omwana. Otherwise singa tebaleeta bujulizi guno omusango muzibu nnyo nga bw'okiwulira nti baba balina okukola kyonna ekisoboka okulaba nga baleeta obujulizi. Otherwise batabuleeta omusango ajja kukomekereza nga aguwangudde, sinakindi nga kooti egugobye. So essaawa yonna tusuubira Haji agenda kubeera nga aweebwa beyiro. Ekyo kyo essuubi likyali ddene nnyo, naye nga ttiimu Haji mwongere okubeera nga musabira Haji beyiro babeere nga bagimuwa. Sekukulu aleme jirira muki, aleme kugiriira mu kaduukulu. Sekukulu egenda okutuuka nga yakola ki, nga yafuluma dda, nga at least ne bwaddangayo mu kooti nga buli lwe baba muyise addayo naye ng'asinziira bweru wabula si mu kkomera. Kale nnyongera okujjukiza kyobadde ku Jika Media, era nga gwe wenna atanaba kulabika nga osubscribinga, genda maaso osubscribinge, olikinge, okomentinge ate era osharinge. Tera kutandinga on notification bell yo guterevu ojja kubeera nga ofuna notification buli lwe mbeera nga nkutereddeyo video empya. Nakugamba wosanga kalango onnawonna toka skippinga, kubanga engeri gyonza okulabika nga ate munnange osupportingamu emirimu gyange gino. Kwatawo mu kigalo butere video ino ojja kubeera nga ogimperedde like. Mu abatulabira ebweru w'eggwanga kw'ossa mmwe abatulabira ewaka mu ggwanga Uganda, nyongera okwebaza nti mwebali nnyo, mwebalire ddala, temujjanga okwo. Omukama abampeera ekyo kyennyini kye musingira ddala okwagala. Weekumire bwekumizi ku mukutu ogwa Jika Media, amawulire tukyakomawo na mangi nnyo ddala. Ky'oba okola kiri kimu, subscribinga, likinga video eno, ne bw'obanga olina endowooza yonna obanga olina engeri yonna gy'oyagala okubeera nga otuwabulamu ng'omukutu, twesange mu comment section mwe tuba tuteeseza. Endowooza yonna gy'olina giwandiike buterevu wansi awo mu comment section. Kale munzikirize mberekereze, akuume atakumira mpeera. Mweraba.